Amabala ku muntu kye ki? Oba ebbala lya lubaale, oba amabala agakuba abantu, oba omwana n'azaalibwa n'ebbala kye ki? Era ebbala litegeeza ki? Ekibuuzo kiri nti buli muntu aliko ebbala aba aliko lubaale. Akati ka tulabe amabala mu bika eby'enjawulo. Waliwo ebbala erisobola okukwata omuntu nga tugambe liri mu kifuba, naye ng'ebbala eryo lyakula nga bw'olaba leeke. Leeke bw'onaagiraba ku maapu, naye ng'ebbala eryo lyeru. Ebbala eryo liba litegeeza nti lubaale wammwe akkira mu bwakiwanuka, era nga lubaale oyo musese, kubanga ebbala eryo libeera likulembezza amaanyi g'obwakiwanuka Ssenjuba. Ebbala nga lyeru oba nga likola langi eringa ng'ey'Abazungu, langi eringa ng'ey'Abazungu, ebbala bwe lityo. Akati bw'okizuula nti oliko ebbala eryo, obeerako kiwanuka kaziina, naye ng'ebbala eryo liranga nti muli basese, oliko ekitundutundu ky'abasese, naye nga kiwanuka akutuddemu ng'omusirikale, era lubaale oyo abakkira nnyo mu bwakiwanuka. Waliwo ebbala eriddugavu. Ebbala eriddugavu lisobola okweyolekerwa mu bwaddungu oba obwakabaka bulamu. Kyokka amabala amaddugavu galimu ebika. Waliwo ebbala eriddugavu nga lirimu obuviiri oba obwoya nga buna, naye nga bbala nga liddugavu. Ebbala eryo eririmu obwoya obuna liba litambulira mu bubiri, litambulira mu bwakabaka bulamu, ne litambulira mu bwaddungu. Okitegedde? Eryo ebbala bwe lityo. Waliwo omuntu ayinza okuba n'ensundo, naye ensundo eyo ng'erimu obwoya bubiri oba akaviiri oba obuviiri bubiri. Ekyo ekitundutundu ekikulaga nti oliko obwakabaka bwa mirundi ebiri. Ensundo eyo etera kuba nzirugavu, eba etegeeza obwakabaka bwa kabaka bulamu. Kyokka ate ekintu nsundo ne kitegeeza obwakabaka ndawula. Ago nago amabala mulina okugeegendereza. Waliwo obulambe nti omwana asobola okuba n'omusiwa mu kyenyi, oba omuntu ng'alina omusiwa mu kyenyi, osobola nonna okutama ne gwereega, oba n'owulira obusungu ne gwereega, oba omuntu ava kudduka ne gwereega, oba omuntu ali mu musana omusiwa ogwo ne gwereega, gubeera mu kyenyi. Omuntu yenna aguyina mu maaso abeera ajja kusamira. Guyitibwa omulanga. Kyokka omulanga gujjamu ebigambo bibiri, omulanga mpewo, ate erinnya eddala ne guyitibwa omulangaatira. Era nga gugaba maanyi agaba geesimbyemu kyesimba kiwanuka. Okitegedde? Akati obulambe obwo buba butegeeza omwana oyo nti alisamira, era bw'aba tategedde asobola okubonaabona. Kyokka ate waliwo abalina omusiwo ogwo naye ng'ate n'ebya lubaale tabimanyi, ate ng'ali bulungi. Tekitegeeza nti buli muntu aliko obulambe bwa lubaale nti alisamira. Eriyo abantu abalina famire oba bava mu famire nga zeetereeza, nga balina bajjajjaabwe baafa nnyo ku lubaale mabega eri, kati ng'abaana abaliwo omulembe guno balina bubeezi na mabala, naye nga tebalinaako mpewo we basindika kugenda kusamira, kubanga okusamira nsobi, okusamira musango. Si buli omuntu alina okusamirira lubaale. Eriyo abalina obulambe bwa lubaale oba amabala ga lubaale naye ng'ate bali bulungi, naye nga ne mu ssabo tebamanyiiyo, era tebatambulanko na ku basawo, naye nga balina amabala, ensundo n'obulambe obulala obw'enjawulo. Okitegedde? Kale nno okubonaabona kw'omuntu
oba essanyu lye kiva mabega. Singa otunula mu famire nga abasingayo bonna balwadde ba mitwe, bazoolozolo, sente zababula, biki babulwa amaka, abamu tebazadde, awo ng'omanya nti mu famire yaffe oba mu kika kyaffe emabega, okuva emabega tewateredde. Kyokka ne wajja wabeerawo famire ng'okuva emabega bwino waabwe alaga nti bonna bazze babeera bulungi. Kakati n'osanga oli ng'aliko amabala, aliko obulambe, naye nga tamanyi na kibbo kya lubaale bwe kifaanana, era nga tafukamirangako wantu wonna oba wa musawo oba lubiri, naye ng'ate ali bulungi nga ne ssente azifuna, nga n'abaana waka basoma, era nga talina bulwadde bwonna. Okubonaabona kw'omuntu oba okusituka kw'omuntu kiva mabega. Olondoola mabega n'otunula n'olaba, okitegedde, omukisa nga gyeguli. Akati ensonga y'obulambe, waliwo omuntu abeera n'ekigere nga kiriko akantu akazimbye ku kyala kisajja, era nga akantu ako katera okuweta kyala kisajja ne yeeweta ko ne kakukunala. Akantu ako kabeerawo nga kalinga kooni wakati wa kyala kisajja waasibuka oba waasinziira. Omuntu alina ekigere bwe kityo, akantu ako ne katuuka okuweta kyala kisajja n'ekola ekkoona, naye ng'okalaba kazimbyewo. Abantu abo babeera n'empewo era babeera tebajja kusukka kusamira. Okitegedde? Waliwo obulambe obulala. Waliwo omuntu atuuza ekibatu ky'ekigere wansi kyonna ne kituula nga tekirimu wadde akannya oba kasipeesi. Obwo bulambe bwa mpewo, kyokka empewo ezo ziba z'amaanyi nnyo. Omuntu alina ekigere ekyo batera gambu kya kisiraani. Okitegedde? Ne baga nti omuwala oyo wa kisiraani, wajja era ekigere bw'akikuba walinga kibaata, naye taba na kisiraani, ago maanyi. Maanyi. Akati muyina okwegendereza obulambe, obulambe bwa lubaale. Omukyala eyaviiriddeko okunnyonnyola bino byonna, omukyala yeddira Mmamba, yagambye nti alina amabala 4, amabala 2 meeruyeru, amalala maddugavu. Okitegedde? Akati n'agamba nti oluvannyuma lw'okuba nti alina amabala 4, 2 maddugavu, 2 meeru, ate ekiro yaloose nga kakongovule wansi ku kigere kuliko ebbala eryeru. Mu buliwo bw'oba n'ebbala nga lirina we liri, kyokka ate n'oloota ebbala eryekuusa ku eryo nga liri ku kigere wansi, baba bakuga nti obudde bwaffe butuuse. Kwe kudda kabonero ak'ekigere kakongovule wakati w'ekigere n'akakongovule. Olina amabala 4 mu buliwo, naye ate ekiro waloose kakongovule wansi ku kigere kuliko ebbala eryeru. Okitegedde? Kye kituntundu kye wandigambye nti ebbala ly'olabye ku kigere jjajja bakugamba nti obudde butuuse, kubanga ebigere bye bitambula ate era bye bisinziira. Amabala gali g'olina waggulu 4, kwe kuva ebbala erimu erikulaga omweso we lisonga w'okolera ekyo, era nga olina okubeera omwegendereza. Empewo okuwanula ebbala we liri oba ku mukono oba ku bbina ne liriteeka ku kigere, kaba kabonero akalaga nti obudde bwo buweddeko, kati ssaawa ya kutambula. Omukyala ono nsuubira okuba nti ategedde bulungi ebimwanukuddwa. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.